We are here in our slum of Katanga, and today I'm with one of the ghetto gladiators, one of the baddest, one of the biggest ghetto youths from Ghetto Pamoja, a subset of Katanga Ghetto Development Link. And today I'm trying to take you to the meeting that was scheduled by the chairperson LC1 of Chimwanyi Zone. As you see, I'm heading there, so I'm taking live so that you could all get some information about what is happening in Chimwanyi ground. So I'm the Ghetto ambassador behind the cameras, and I'm the general secretary of Katanga Ghetto Development Link. I'm the coordinator of Ghetto Pamoja, the director of Chimwanyi Playground Sports Association, and also the coordinator of Logique, Les Journées Officers Journée du Quebec. So in Canada, I hope you're watching. Everyone in Africa, you're watching. And today I'm taking this live to make you believe that we can all live a positive life from a ghetto environment. Right now, I'm chilling with one of the ghetto youths who decided to sing a song for our chairperson, Omuvubuka Omubwat. Baita King Dan. So twolekera okugenda ku lukiiko naye nga nsazeewo ntambuleko naye nga bwe tutuuka wali ku live njagala bibatuuseko byonna tulabe nga tutambula straight nga mbayisako mu ghetto zaffe ez'enjawulo tumanye lwaki yasazeewo okulaba nti atambula wamu ne chairperson owa Chimwanyi Grounds. Mr. King Dan. Yes, boss. Anti lero ndi naawe. So eno oli ku Katanga Ghetto Development Link, emu ku platforms ez'enjawulo esabyewo okulaba nti zikyusa obulamu bw'abavubuka mu ghetto. Kati nga gwe omuyimbi nawulidde nti wafulumiza akayimba. Luyimba ki olwo? Yes. 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 Wewawo era temubulamu batasiima bikinira nga bw'omanyi ebintu bya Uganda. Oba osiimira oba kobaka bw'otusiza ebimu. So nange kye nasobodde as a person as a King Dan. N'ensalawo olw'ebirungi ebimu ku byo bye ndabyeko. N'ensalawo n'ekikola. Banza isa kikoze nti nanyigiriziddwa. Kyavudde mu ndowooza ya mutima gwange na ntegeera yange. Nabadde nkitegeeza. Yeah, it's making King Dan official. Era tutambula tugenda ku lukiiko. Naye nga manyi ekintu kigenda beera fine. Kwogera ku nsonga ezimu. Ezinyigiriza abantu. Ezinyigiriza abantu. Twagala tulabe Yes, man. So itawo muzeyi tuli mu ghetto lero bwe tusazeewo okukwatira video yaffe nga mbategeeza nti onokola ndi ne King Dan ate nga bwe tuwolekera ku lukiiko olaba landlords ku nsonga eyafulumizibwa abamu gye mutanategeera gye tuwolekera ssaawa zino. So nga bwe tugenda King Dan ngenda kuba mu interview nga mpola tulabe nsonga ki esinze oluma abantu b'omu Chimwanyi, mbeera ki etambula nga bwe tuyita Musiramu mpola biki ebitambudde biki ebigenda mu maaso. Kimanyi nti abasinga muba ne questions nyingi, biki ebiriwo, biki ebitambula, biki ebigenda mu maaso, nga bw'olaba nti abakyala bangi abali mu ghetto zaffe nga bw'olaba abamu nga tebalina mirimu bagezaako okulaba nti babeezaawo abaana baabwe. Osooka kulikinga tunogamba ndi nayagadde omukyala oyo ayabadde mu video eyo okulaba nti mutuukako direct ambulire ebizibu bye. So tutambula mpola nga bwe tugolekera ku meeting eyategekeddwa naye ngera ngezaako balaga nti ntuuka ku buli ssekinomu nga bwe tuyita mu street zaffe ez'omu Katanga si yokka tukira okutuukako mu Katwetero tuukako mu Makindi. Olunaku lero ndina King Dan olw'akayimba ke yakubye muganda akayimba ko gakutte nnyo naye ngera mbategeeza nti tetujja kulekera awo era alina obuyimba obulala bungi. Oyimba di kayimba akembeera muganda wange. Yes, man. Nenga bwomanyi nti ebintu bya Uganda wadde ekigenda okubuka just know that yes Monday to Sunday. So when tugenda tambula mpola tugende wano olukiiko lwaffe following yes it's making that official nange next nenga tuliyo n'abakungu abamanyi Mr. Anson ndi musanyufu. There are many youths who are talented. Mr. Segu, the chairperson of Gaza, Mukama wange sebo. Yes, as I was telling you today, I'm taking you through the slum of Katanga. I'm with one of Mama Africa, the coordinator of Ghetto Pamoja. Mama Peshe, tolekera ku lukiiko muganda wange nga bwe tolekera King Dan biteewa muganda wange. Simama Peshe tuiteewa. Today I'm taking you through the slums of Katanga bwe tolekera ku lukiiko okulaba nti tutuukayo mu ngeri emu oba endala, tutuukeyo nga bwe tuyita mu siramu zaffe mpola nga bw'olaba nti kagidyera batuusaako amawulire ag'enjawulo mu Chimwanyi gwataliiwo, abali e Canada, abali e South Africa, abali e Dubai, abali e Kuwait, abaliwa wonna. So tulabe ndabako Mr. Isaac Matic mukama wange watulekawo nnyo naye tukutumiddeko nnyo okuva mu Muscat Oman oli live. Yes, kulaba muganda wange abawe Oman bagame tubatumiddeko nnyo. So nga leero mbatwala mpola tulabe nga tutuka ku lukiiko luno ate tulabe ensonga ki chairperson waffe Mr. Miss
Miss Tushemerirwe Joy abasinga okumanyi nga Mukomboti ate ng'omu ku bavubuka abayimire n'agamba nti ngenda kuba olimba olwa Mukomboti nga bwala businesses entonotono ezirimu eyateregezako nejja esobole okugulira abantu lines mpola mpola bingi naye nga nabagamba nti tewerabira collect and give campaign etambula egenda mu maaso. Ntumirako director waffe Mr. Fezo, ntumirako bakata management kata wood management mwenna mbatumirako, ntumirako abavubuka ba ghetto pamoja, ntumirako abakyala basingo mothers mwenna abaana b'oku street abagezezaako commentaring bokulaba nti mukolako ebyenjawulo ebitambula mu ngeri emu oba endala. So nakolero ndine King Dan ate nga wembanyumiriza twolekera olukiiko luno olwa Kimwanyi ate era tulabe nti wabeerawo ebyenjawulo bye tugguka mu ngeri emu oba endala. So nga bola meeting egenda mu maaso n'abavubuka abamu n'abatuuze bonna batudde dda. Yes. So wenjogerera meeting yakwekebwa paka era Mungu waleesa amaanyi nekola ki n'enjifuna ngenda gye basomera mu lusungu nfuna omukunzi nasonnandyagadde obujja wano mukyalo osobole okuvumbula mukama wange ndi ku live ab'e Canada batulaba ab'omu South Africa njisome mu lusungu kyembogera kunyamako nshama ne bana abandi bagamba awo tategeera lusungu ngenda gye basomera era mu kigambo kiramukwata. Yes. Nimukwata live. Ngenda baruwa eno tandika local leadership Kawete division Katanga pale yali egenda wa general secretary Kampala district land board. Reference application by Pastor Daniel Walugembe for a certificate of occupancy on land comprised in Freeport Register, volume 59, folio 21, Chadondo County, Mengo District, land at Katanga Valley, 1 million. Ebbaluwa eno yawandiikibwa abakulembeze b'ekitundu abali mu Kawempe division mu Katanga Valley. Ennaku z'omwezi 21 ogw'omunaana mu 2021 era ng'ebbaluwa eno ewandiikirwa sekretary okumuwa ebbaluwa emukakasa okubeera nga ennannyini ttaka eryo eyogerwako waggulu awo eriri ku volume 259 folio 21 Wandegeya. We, the local leadership of Katanga Valley, Wandegeya Kawempe Division, are voicing our concern over the above captioned subject matter. Ife ng'abakulembeze ab'ekitundu ky'omu Katanga mu luka gwe Wandegeya mu Kawempe Division tutuusa eddoboozi lyaffe ku nsonga eyogeddwako waggulu. We wish you to draw the district land board's attention to following. A. We are verifying that Pastor Daniel Walugembe is the owner of 28.75 acres of Chimanja in Katanga Valley. Era tusaba okukakasa akakiiko k'ebyettaka aka Kampala district katunulire ensonga zino wammanga. Esooka akatundu A tukakasa ti Pastor Daniel Walugembe ye mutuufu alina acres 28 n'obutundu 75 ku kibanja eziri ku Katanga Valley. We were consulted by the late Blasio Wise, Jonathan Masembe, Sendaula Ronadi, Sendaula Isaya, and Latima Mpaji, plaintiffs, their family members, and we witnessed the sale transaction between themselves and Pastor Daniel Walugembe.
batuze abakimwanyi program abali Canada abali South Africa abali Dubai abali abantu mu Katanga. That is the issue that is currently going on in Katanga, and today we are showing you a live of what is happening on ground, the meeting. So I want you to get prior information about what is exactly happening. N'abantu b'ennyumba eyo era ne tukakasa nti ettaka eryo lyagulibwa Pastor Daniel Walugembe. Chapter C. Akatundu kya. Pastor Walugembe Daniel is the biggest Chibanja owner in Katanga Valley, as he had 15 acres from the registered proprietor, Makerere University. However, the consent was not granted. Ekigendererwa ky'ebbaluwa eno kwe kubategeeza nti nannyini kibanja kino ekyogeddwako waggulu Pastor Daniel Walugembe nti okusooka mu 2017 yasaba ekiwandiiko ekyo ekimukakasa okubeera nannyini ttaka eryo ekimukakasa ku ttaka lya Makerere University. Naye certificate eyo oba ekiwandiiko ekyo tekyamuweebwa, tebakimuwa ba KCCA, tebakimuwa. We accordingly write to your office to accord him the consent to the certificate of occupancy as per section 33 bracket 7 of the Land Act as amended. We remain yours faithfully, name Bagonza Thomas, LC1 Chimanyi Zone. 2. Sekaja Abdu, LC1 Busia Zone. 3. Waswantogo Salim, LC2 Wandegia Chairperson. 4. Bagonza Thomas as the area councillor. Having received advice and endorsement from the area local leaders who witnessed those pleasures, and I don't doubt those leaders, I hereby Serunjoji Emmanuel, Mayor Kawempe Division. Katika pagula fuka na akasembayo kagamba abakulembeze bafaawo Bagonza Thomas, Sekaja Abdu ne Waswantogo nga basaba Kampala District Land Board okutunuuliramu omusajja ono mu ngeri ey'enjawulo era bamuwe certificate eyo gy'asaba okulaakulanya ettaka eryo. Lyagamba nti alirinako kuno acres 27 n'obutundu 75. N'obutundu 75. Era ne bagamba nti ffe abeesigwa bammwe be mwalonda tutaddeko emikono gyaffe. Asooka Bagonza Thomas, Chairman LC1 Kimwanyi Zone. Owokubiri Sekaja Abdu, Busia Zone Chairman LC1. Owokusatu Waswantogo Salim, Chairman LC2 Wandegeya area. Soma biri ku lupapula. Owokuna Bagonza Thomas, area councillor wa w'ekitundu yawandiika ekiwandiiko kino ate nga ekyamaani w'ekitundu ng'akakasiza ddala nti mwami Pastor Walugembe alina acres 28 ne decimals 75 ku ttaka lino. Kati mwe mwebuuze amayumba agammwe gaggwawa nga bakyameni bammwe be bawandiisa ekiwandiiko kino. Kati meeya wammwe gwe mwalonda, Meeya wa Kawempe Division Owedembe Serunjoji Emmanuel, n'agamba nti ye afunye ekiwandiiko kino n'akiteekako n'omukono gwe
olw'okubeera nga yeesiga abo abakulembeze b'ekitundu abo abakirimu abakikulembera era n'ateekako omukono gwe Sserunjogi Emmanuel Meya Kawempe Division. Kakati bakamudde bange bassebo ne bannyabo ekiwandiiko ekyo kimala okuba ekyazze kyabadde kijjukiza olwaliwo yamala okufuna ekiwandiiko ekyo kimukakasa kakati mbadde ŋŋamba omukwate empolampola kubanga yadde munyingo naye mukwate empolampola kakati bamala okufuna ekiwandiiko ekyo mukiwulire nga bwe kiri naye mbabuulire ffenna abakulembeze abantu baffe betubalonze ate betubakozizza ate bawamu kakati essaawa zino olwaleero nze nali nsaba bennyo okulaba toko byamala okuwandika ekiwandiiko kino yakinakoze n'awandiika ebbaluwa naye n'akola poloje n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira RCC nti ebintu byonna byonna oyo ogundi mufere wa ttaka era ebbaluwa eri n'agiteeka wano n'agituwa era yereese bino byonna naye abakulembeze faffe ababiri badde mbasaba nabo bamukubiira wano mukubiire naye bafube nnyo okulaba emisiteke yakolebwa evuddewo etya tugisazzaamu tutya kubanga bwenna tukoze ekyo tujja kwisa zonna lizosa zetwagala naye ekirungi bwe kulaba nti omuntu ategeera ensobi ye aye ntikigolola olwekyo ebyange ebadde ndowooza siyinza kulagira kuba kati nyanze nze omulungi n'omubi byonna bonna mbatwala era sirina bwenyinza kusalira musango erosi eyinza okuba nga bwebeera erosi etwala abalungi n'ababi nange era ntwala abalungi n'ababi naawe benyini abatanjagala nze nange ndiwadde njogera naye abatanjagala bangi naye ku lw'obulungi bwakimwanyi njagala olw'ekyo akodi kemba nako okanzikimu otuuka emitala ogambe nti sikwagala naye olw'akalungi kano akalimu obonjagaliramu olwekyo ensonga eyo kati ekiwandiiko ekyo mukibabuulize naye kyamala dde okuvaamu kooti ode eno omulamuzi yasinzira ku biwandiiko biri n'akola kooti ode eno bino ebiwandiiko kuza okukola okusoma basobe kale akasembayo wansi resolution ezivaamu ezivaamu bulyoke mutegeere nti kale kati era wagula asomere ndigere esooka asomere esembayo asomere kunje declaration ezisembayo declaration ezisembayo sooka osemewa ale osome omutwe oli okusomera biri nawe ebisembayo wasobera The Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Civil Division. So currently reading a document that is on the volume of Pastor Mugembe Daniel, as you can see. So they're reading the case of Mr. Walugembe Daniel. Before Honorable Justice Emmanuel Baguma Loring, background. Conclusion. In the final result, court will allow this application with the following declarations. Number one. Koti ejja kukkiriza. In the final result, court will allow this application with the following declarations. Nti enkomerero ya bino byonna koti ejja kukola ki? Koti will do what? With the following declarations. Koti ejja kukkiriza bino wammanga. I know you are following up this matter, so I pray the decision of the respondent refusing to issue the applicant with a development permit for his equitable interest was unreasonable, irrational, and a violation of the principles of a natural justice. Mu court order eno, respondent yali KCCA. Kati nga omulamuzi agamba nti okusalawo kwa KCCA
okumoma certificate eri yasaba bano gye bamwandikirako abeerosi wano tokulaakulanya ettaka lye kyali tekirimu nsonga. 2. The respondent is duty bound to review and determine on merit the applicant's application for a development permit for his equitable interest. Akatundu akokubiri nti KCCA Yes, Mr. Isaac, I know you're erina okumuwa so you can make a certificate eyo yasaba what is happening right oba now. plan okudevelopinga ettaka lino naye nga bazzeemu n'akakasa n'aleeta ebiwandiiko ebyo byayogerako mu bbaluwa zino ne babikakasa bulungi nti ettaka eryo lyayogerako eririna acres eza 28 nti lirye asooka aweebwe plan eyo. 3. Number 3. Let the respondent process on merit a development permit to the applicant for his equitable interest on land comprised in Chadono FRB 59 Polio 21 located in Katanga Valley, Wandegera. Era koti n'eragira KCCA nti bamuwe pulaani batandike okuprosesinga pulaani emuweebwe asobole okulaakulanya ettaka lye eryogerwako eriri mu Katanga. Naye amaze okuleeta bino ebiwandiiko ebirala bamaze obitunulamu ebiraga nti ettaka eryo lirye. Number 4. Costs of his application are awarded to the applicant. Dated, signed, sealed, and delivered by email at Kampala this 17th day of January 2023. Emmanuel Baguma, Judge. Emuliyirire ensaasaanya yonna gy'asaasaanyiza mu musango guno. Akati tuli wano mukimanyi ddala kati essaawa zino Daniel Walugembe yaweebwa olukusa kooti yamulagira emuwe permit eya plan. N'olwekyo kati essaawa zino tugenda kwogera ye tunyumyamunyumya okujjako nga tugenze ne tulaba nga tugirwanyisa ne tulaba nga evaayo. Naye essaawa zino plan kwoli ku kitaka kuno oli ku ttaka ly'Amulangira plan zayagala oba ayagala kuzimbako akeedi tewali amugaana oba ayagala kumenya tewali amugaana kubanga kooti yamulagira agire ki. N'olwekyo ali wano obanga obadde oteesa ng'olimu ekyupaalo lowooza nnyo kyogenda okusalawo kubanga buli munsi bwe tuli wano tulina kunoonya amagezi gonna okulaba nti amagezi ge tunoonya nga tetuzimba tetumenya. Ebigambo byange ebikwataganaawo kakati olwaliro twemuyida ekiwandiiko ekyo waliyo ddala tuluuse ebya Dokita Ntwatwa wamala okulembeze babikwasa bamugamba Daniel Ntwatwa teyakutunda tatundangako naye abakulembeze bakakasa nti aliwo mu bukyamu naye gundi Ntwatwa wali Walugembe ewebiri balagula lowooza kebera kubaniko papulezo soko balageko mukulu gundi waliwo ebiwandiiko balageko bolazi batika kubala ekiseera mukiraki ebyantwata biri awo munda biriko ekyo kyenyini ekiwandiiko So as you can see, they're trying to go through the documentation of what is happening. Currently, Mr. Hassan Sego is trying to what is happening. To see they try to create a resolution about what is happening in the Tanga Valley. So they are here. This meeting has been called. It is on one side, on the other side it is black. This is not the Tanapi expert. So he wants them to avoid political interests and personal differences.
This is all about ate bwe n'abatuuze buli muntu yenna ajja kusobya. All leaders do mistakes, but they should look for a better resolution on how to curb down this land grabbing tendency. That if it's not concerned about you, then it is a big cause. So you request that we all think about what they should work day and night to see that our slum is sustained. So they should do it on speed. That even if it is set for 1 month to talk to Gonza Thomas Osekaje, so Isabella might not like him, but when an issue is crucial in the village, he can be beaten for the cause of the village. So he requests that if it wasn't about political differences, if it wasn't about personal differences or personal grudges, the turn-up would be because they would mobilize against his cause. This is on the heart, and it is not good. So that should be arrested. And if it's about another meeting, they should organize one. So they should all mobilize to reach to the goal. From there, what happened recently? So he went to the Attorney General. He was called after having been sent by the Attorney General to witness on the issue of for his information. He reached there. They told him they are trustworthy. What is the truth? So currently there are documents that are circulating from Chimwanyi Valley, Katanga Valley. And he's trying to scroll through to see that he shows them the documents, showing them to the masses of Chimwanyi. So this is the current situation that is happening in Chimwanyi. There is a ruling that was made from the court. It was a court order that was signed by the chairperson and Walugembe Daniel against Makerere University. So they gave him the cost, and that is a document that is being shown. So they are trying to prove to the masses that this is happening. There is another letter from akakasa ettaka lyonna yene liwano linana ettaka yalina ekibanja ekinene ekiri mu Katanga era environment zonna eziriko zonna zino. That he is the biggest that he's trying to prove them that these documents ebintu na muyesomere babizo kali mugambo dagazi yandage banja bingi bagireki ngabawabye omusango bagwaba bamaze kuwaba nokutera nokusibula ibatuko okukukana rulingi nekugwa ruli ibabagamba nti omusango mwawa mutufu naye kugende kweri apire eri waggulu high court ibamuwaba yamutwala kuteekeraho okuteke kuli era tebakomye kwekyo newugenda omulambuzi yali asala yinye sala. That this document was submitted by Walugembe Daniel to the High Court for his witness to clarify that matters have been resolved by them, so that he is the biggest Chibanja owner in Katanga Valley. So we can get more information as we get into this platform. This is the final kuwenda kubyosaba kujimuno kutokana poso kwa bijimu nga omusango kuki mukodo vapiro nabagamba nti muwabe kwa koto apiro era apiro batade apiro ne defense zakwa ne submission ezikwa bijimu atibaira rule olwaleero ali mu Katanga rule ngeze zijja zigenda kuba totalika nazo tulina ho bantu. They're waiting for the ruling and he's trying to clarify that soon people will be left with no property if they don't give in their efforts towards the development of Katanga Valley.
So they are clarifying. I know you're watching from Canada, I know you're watching from USA, I know you're watching from UK. So today, as I'm telling you, I'm with one of the directors of CNN, I'm with the petitioners of Chimanyi Playground, I'm with Richard Wissigire. So all of the people that you've been missing are all around the CLO, the of Chimanyi Playground. So he has several copies to submit to the different individuals. So it's all about Walugembe Daniel Chimanyi owner. So being proud, there are several people who have several documents clarifying that they are the biggest landowners. And the senior person is writing that he is having and there are the same people having making the appeal. The first case and the second case. So currently they're waiting for the ruling as people outside very ignorant about what is happening in the information. So they should put a keen eye on this. Yes. Yes. They voted Sekaja as the chairperson. So they should go through those documents to yes. What should be done towards that? So the chairperson calls them to clarify more on this issue with the CLO. Yes. The little that I know will be the little that I will deliver. So yes, several other people. Yes, one Mr. Bone Inawo Sara Nsanyi yemwanika. She's there. Inawo amawulire mukyala Beatrice Mukwaye. Inako bamemba executive member abadde no kuyonga mulwadde gundi Nsanyi ayire ajalwaza mukyala Byogero yabadde omwali bafa akoze omulimu omulungi etamba naye badde bali aluhanga bakoze omulimu gw'etamba nabo ne bannanga balaba Nsamanya baani tubali tambula ffenna ne bannange mwera butambudde omulimu guno ogwetaaga amaanyi n'amagezi no matanga yaffe baneezo ne papa ne munaazikuza era nja kusigala ganira ekyo kyembagulira bamusobola ati nja kuzuuka okulagira ki muzibuza sigala nina lwekyo mbadde mbasaba guno omulimu gwonna okukola okutuukiriza tegulinaako professional yango muli baddembe okutwala ne mugamba kitwogeddeko abakulembeze baana bano waliyo munnaffe abadde akola naffe omulimu guno alage kigozi naye mukubeko munga atambule naffe alage kigozi talinako byabugagga bingi naye kusaasira mwe banakuba naffe n'agamba katwalirire agezezaako naye mbadde mbasaba enkwenyogo zetu bali zikuwa zikukuwa naye nammwe mutandika okulowooza mulimu gwammwe tuze wano tuyinza okubulako amagezi getugenda okusala tuyinza okufuna amagezi getugenda okusala naye amagezi getugenda okusala naye erimmwe nsiina kyengenda kujajinga wabula kirina okukola ebivaamu byange byenjogedde mugire eki badde nsaba essaawa zino nze maze ogenjogedde
n'abagadde era ojja okwongerezaako gwe munaamunguziza n'ambuuziza yakubiddamu eyo gye banaabuuza kisipa kya pasoni weerosi anaabiddamu olegedde nolwekyo mbadde nsaba okuteesa mutandika okuteesa akazina nkazaayo eri yakampadde kubanga ebyange bimazi. Webale nnyo ssebo, webale eddala chairman. Wegali mangi waliwo bagamba nti nina abatuuze emitwalo 5 abantu bagenda okumenya naye ng'ate yayogera nga gali kuno kubawulire gala amawulire mangi gakwamwe tekusoma mugategatereka naye bingi bitambula naye nga mwengiza eki mwekibwana okusawa guno omusota guli muntamo tokutta tolya tatogiraki naye nga sinava waggulu naleeta endowooza nga tuli wali bannange tusabe ettaka lino naffe tuligestalinga ettaka lino naffe tusabe ettaka lino kubanga olwanga mme tesobola kukuwa kyotogisabye entalo zino tuzirwane naye nga bwesaba naffe tutegeyo okusaba tufune olunaku tutambule omwana n'omukadde wona tukwateko tugende oba tugenda kupalya tugende kwa pulezidenti batukutte ekiwandiiko ebiwandiiko tulina bimala ebitumala okutamba naffe tugende tusaba naffe ettaka obwino basaba ne bafuna kiseka n'asaba n'afuna baka bazisebe ne bafuna mwe mulowooza yettaka kati bagamba mukere mukama waffe tebijja kubeera kuno kale tuyinaago tayito tebijja kubeera watufuna emirembe tebijja kubeera watuferopinze olwala enyumba zino ziri wansi kakati bonna abali wansi bwe banaaba tuzimbire kayina esooka neyokubiri okusatu nokula abapangisa banikola abalami nabazuku bwe muzaala lwaki tusaba totya kusaba namupangisa gw'olina totya kusaba na mwana wo gw'ozaala totya kusaba na muzukulu wo gw'ogerage gw'olina lwekyo ensobola yange essaawa zino ekitonafuya y'oli asaba fe tusirise atusabye nga bw'asazeho okusaba ettaka lino ng'alisaba lyonna litutte aba kiregeza atuzukusiza tuzuke mangu ekyokubiri ettaka lyagamba eka 2.5 ettaka lyamake liri eka 2.5 ekyapa nakyo ayitawa ziri eka 2.5 kati bagamba nti eka 2.8 kitegeeza nti ayinamu nexes waliwo n'omu ayinawo katono n'akamu ku ttaka kuno ettaka liri eka 2.5 ziri meka mukama wange eka 2.5 ekita ya 10 n'ebitundu 3.15 naye olwaleero eka 2.5 ekyapa kikino bwe mwagala ekikebera kikino mu kikebera bwe munamwagala n'ekisabuliso nezakolwa mu kooti ziri kikyo ekyapa ky'amakeero ziri eka 2.5 kati abaganda balina eka 2.8 kibakitegeeza is trying to prove to the public masses that Mulangira is making false predictions against the land in Chimali Valley. So whoever is watching, the lawyers in Canada, in South Africa, in USA, if you have any resident in Katanga, that is exactly what is happening under this incident. Kitegeeza bali basayininga bifu tibasayininga bifu basayininga bye baali baagala omugaso osayininga naye ekikulu kyetu nekimu osayinze naye ekituufu kyekiriwa n'olwekyo ebyo bigambo byange webale nnyo ssebo webalire eddala chairman wakalita ono obugambo bwo bulungi ssebo n'amagezi g'oleese nsaba mu kukubira engalo kakati ate nsaba okukubira abaana baffe ababiri ow'olunyanyimbe n'abadde atuvuunulira eyo ne sukulu fiizi zaffe musirabye bwe zaagendanga abaana tebaakomanga tebalyanga miyembe mubongere obugalo nsaba ate kyeyapasoni w'ekyalo kino ayisa olukiiko luno ne tutegeera ebigambo ebyo nange ekyamazima ebimu mbadde sibimanyi twafa dda kyeyapasoni w'ekyalo kino nsaba naye n'abakulembeze be mubakubira obugalo yebale madamu nyine webale sabaramuloti yebale madamu chairperson the current situation that is happening in this zone. olukiiko lwa leero
information that is being done. There are several different things that are being done by these people. So he is requesting that this information does not. So this is about as you can see. Ekibanza lwakireko ekizibu bwe twava mu ttaka tulina kuva ate nge tulusheeruka naw webale landlord n'abatuuze batali abalina okwogera nebyagala bisobolango buli abamulukire abakulembeze baffe oba babuzibwabuzibwa oba bateekebwa akaveera oba bakikola intentionally eno mata akalango tulisawo mukama wange landlord n'akakiiko ko chairperson n'abantu abamu tusaba nti olw'omulimu guno tugenda kumalira wano olunaku lumu era mujja kuddamu mutaati mulabe ebintu ebyo byateerwa mu wafisi ago sobola kubizikiza era tugemu bano abaana baffe abo twalonda oba babuzibwabuzibwa oba bakikola intentionally wakyali akagisa g'okubiyita ntubeera nabo ku meeza nga sobola kukola wizidro obanga mutunaabeeraawo waliyaluwa nti oli mufunye mbali muvuganya mu kalulu apamye mu kkubo akakiyesiyo solution wasobolamu ekintu ekijja kiteganisa abazungu ekibeta mind shake mukulu shegawo era nsaba ng'ogobadde ogamba ekikuyiteesa omuntu omukulu na chairperson abantu abo babanga wakyali akagisa I'm not judging, just advice. Sobola kubatuukira n'obukiiko butono ekituula nabo ne batuweereza ku nshaidi yaabo tutomala kutegeera ng'ebintu tubana bakugenda wala era ntulabite okukola okubadde kwawo now kati awa program mbadde ntaddewo chairperson LC2 obanga waali asobola kucommunicatinga okitiibwa ntooko mbadde ntaddewo honorable councillors boss ow'omukyala n'omusajja honorable Tumba Gonzi bwabanga waali oba kansala Sharon Kemigisha asobola okwijja n'awumiriza abantu be oba batawo mbadde ne representative of police asobola kwijja naye n'awumiriza abantu naye ebigambo bitanotono aboogozi oba bagenda kulyakitinga tujja kusaba abantu bataano basobole okuweereza endowooza zaabwe era chairperson w'abataka ne chairperson wa ILC musobole kutuula abaana abo mulabe mwezi zibapamamu tusobole kuzooza tuzanike tuzigolere enkya obanga basobola kutufiisiriza tukya abaana bafu mu maaso nga twabakoza olusi ekintu kibeeri era mujagamba ntego tupenyama alidde muzi okay kati ono interpreter wange agambye nti abamawulire baagala kugenda nti baagala bafuneyo abantu nga basatu bakole endowooza zaabo poliisi ajja presenting tukirizagana nakyo basibo n'abanyabo abamawulire babagenda basooka afuna endowooza zaffe kale ekyo ngenda majiru mukama wange ojja kulyakitinga kasooke ndebe obanga tukirizaganaku ekyo tufunayo abantu nga basatu balyakitinga abamawulire era abamawulire namwe muli n'emize egy'okukwata amawulire gaffe nomugenda nemugatunda ekyo nakyo kankogere eyo beeta binyamu yes honorable councillor tusanyusa okukulaba era atuule kale eyo nkola sijagala kakale eyo nkola sijagala now kati omuteeka honorable councillor amaze kutuuka era nsaba abatuuze kale kansabe abatuuze tubeere n'empisa honorable councillor amaze kutuuka era nsaba
tugayivatinge mutusooke twanirize kansala oba tuweereza abatuuze nsooke batuuze kansala sooke kansala era kinsaba muwuliriza banange tulina okusibuka ebisaa kubanga tuli bantu bakulu nabagambye engozi etumuweekamu abaana bange obagipamamu kugisuula kugyozya mukirayalinga kati mugwemaawo obanga kansera zze ddala tumwana omunyumba ng'ebipapula bijaawo biriwo sitampu tutunaba kumanya oba kiri ekyo n'abagambye tewali akakisa akabantu batono akajja kutuula n'abantu abo ne basobola babuzibwabuzibwa kyebakola kituufu bakyedifeninga era mukama nje dani uleza mukuru w'egisa njagala kwaniriza onarebo asanze tuli point y'epapula efuusi y'epapula ebirala z'abantu clarification of the matter is what is going on. Abantu emirembe abemba last abajja ne batusuula okimenya ekyalo so kati mbalisaba jangu oyogere ku bantu baabwe dakika 5 twanirize poliisi n'abamawulire era mbasaba tumuweereza tension oba ng'oyagala kuchalenjinga ojja kuchalenjinga oluvannyuma. So this is the clarification of the matter. Eyanza nnyo akoze nga kalabalaba wa miitingi eno. Okusookera ddala njagala kubeebaza abatuuze era nzize mpitamu nnyina b'empise bangi batuyambe bajje babeere mu miitingi eno. Miitingi eno era abatuuze mubadde temunsuubira emazima mubadde temukola ki n'engwa bugwi naye olw'okuba ensonga eno eriwo ekwatako ate waliwo abakozesa omukisa olw'okuba mmwe temuwulira sayidi yange baagala bayisewo byonna bye baagala bakole ki mulimu atuuze abalina ebyobufuzi byabwe nga bo naye njagala mukakkane tuziganye kubanga nekyolekigirabaddetegese nga nze nempandikira DPC ne Serona Mwageko by the DPC. Kati nze saagala kuweebwa mukisa kujja kwogerako gye muli nga bakozesa DPC use the DPC so that his opportunity was being used. And this is not about the DPC being informed falsely that he is about. So you don't need to inform the DPC that he does not need to get information from the DPC or allowance from the DPC. So currently what he wants to clarify about the members of the Bangi, what he wants to clarify, so what he wants to clarify is that Bagonza did not sell anything. That is the reason why he is here. Before he goes far, he first wants to give an opportunity. Yes. He wants to get an allowance for the goodness of this information. He wants to get that Bagonza had even 28.75 acres of land. Sales agreement is he does not have any authority to sell something. He wants them to believe that they should not clarify on the matter. So what it is about this cause is not about them spreading out documents behind that document. On the same document that are clarifying that is the legal owner. Some of them are within 1998 when he was still free. Others are within 2015, so the one of 2021 is there. So he got a meeting with some of the leaders from Dr. Elijah's place. So he told them that the issue that is ongoing in Chimali, that Bagonza had sold, is not the legal authority to sell land in Qatar.
So the current area chairperson, why is it that if he's the area chairperson, why can't he distribute those documents? So he wants them to clarify on that. Why is it that if he's the legal owner of that land, why can't he distribute it? And I think that this village is the one that has bloomed into the people. He has a small house for his mother and is planning to build a house, and he would have sold it to give it. But currently, most the people of Chimani move on propaganda issues and they start moving. So they spend time not sleeping because of propaganda. So many of them might have sold because of propaganda. They keep on spreading false information, and currently it is 2023, they are still around. So for that matter, he wants to clarify on the issue that he has a document that the problems of this area are very big, more than even everyone's expectations. It is their responsibility to cap down the issue. That the meeting of the landlords, no matter how hard he tries to break down the petition against that document, grievances won't end. They won't end. They won't end. So it informs them that many of them that Pastor Walugembe Daniel might have found them all the bona fide occupants of that area, and many of them still have the evangelists. So it clarifies that they are one of the people who didn't sell. That if they wake up and say that Bagonza might have sold, they say he was paid, his mother was established a building, and they've departed from the area. So if you don't understand, you will sell your property and you will end up not insured. So he's here to encourage all landlords. This is not a land sale agreement. It does not clarify that Bagonza has sold 28.75 acres. He wants to clarify that in the same perspective, he has a document that is to be read by the CLO. That the CLO will read through the document and what it means. That because of that document, that this document was written to the Secretary, Land Board, and copies were sent to the Land Committee, and that matter was resolved. He wants to first clarify on the matter for them. He was chairman, he fought and clarified. In the same perspective, many of the landlords that are in line with these cause, that pastor might have sold most of the houses. So he's here for the people who have not yet sold their properties. Certificate of occupancy. Because Makere is the one that is supposed to guarantee the certificate of occupancy. So he has already submitted the CLO to read through the document, to read for the residents and the landlords who are present in the meeting. So for that matter, he's trying to inform the people that to cap down all those issues, they should go to the area land committee of Kawempe, that certificate of occupancy, was it issued or not? That if they sign to 900 residentials and there is Eternal Life Gospel Church, that if they go with all of them to remove all those
that certificate of occupancy was issued because of the politics and propaganda. It was not accepted. But he requests that because of the welfare of the community, that if they take that propaganda, that nobody should petition against him when they are still in charge of their residents. That they should focus on the main goal of the grievances that are disturbing the areas. Why should these matters be arisen amongst the residents? Why is there a gap amongst the local leaders? That if Bagonza is supposed to come, they should engage with leaders. He thanks God that he's been able to come in the meeting to speak to most of the masses. So let the CLO step up as the document reads. Let him read through that he's come late, but he has the Land Act and the process of certificate of occupancy. Yes. He concludes that there are several matters that should be discussed and is still around. That should Bagonza sign. The problem of Katanga is not him. The problem is about how they should challenge that document and the grievances that are disturbing Katanga Valley. So he thanks them all that let the CLO read through the document. So the councillor is here. Nsikikulu okugwana ng'ogamba nti nyina ekiwandiiko kino ekisobola kumenya obubiri kiba kitegeeza nga tutandise okukkana ku meeza kivuko wamalayo ekintu ekigenda kubisa abantu omutwe siyalonga n'akisoma yesolutioni so nsaba era wabata tuyimirire tulabe okusobola kumala ensonga eyo era kinsaba sirawo nga staff technical omukisolo gano presenting wa police era tulabe simple kakubero twarampola kukola Wale totumanyira nnyo naawe totumanyira nnyo olowooza obana akanyama olina amaanyi gw'ettaano totumanyira nnyo nawe wali ojja kikuma nno kirabika kirowooza mbu okiba n'akanyama Commander. If it's the commander. Dani.
nakabwa olipologoma olwana nakabwa nawe kati watyo kyalwana onakudde lwo kyalwana kati lwatyo kyakala ono bakudde olipologoma olwana nakabwa beeramu naawe adani beeramu naawe jogala wadani totumanyira nnyo naawe empologoma terwana nakabwa naawe mwana njagala oyogereko mwana omugalimata buno bonna obwogera buba sebo tomukata kwenye dani tolo olimpologoma tolwana nakabwa naawe olimpologoma muture kale tuwedi muture wansi tuture tulise kino tuture wansi tulise kiti nsaba tuture wansi bambi mukama miti tuture ate muture sinia ature bambi kature kafani muture kaza amaze kwogera ekibadde kitabula muture afani muture afani tuura muture oyagala kuba polisi mutabani oyagala kuba polisi muture webalesyalabo bananga batuze ibolimugesitura wansi atuture mpolampola webale agubulire muture wansi abasaidayi muture atuture manyinaze mega awoka muture ibo oli kumpi nakatebe tura wansi yes kature oda kature bana tuswara owa mukobyeyano tulise songa zino katuture wansi bambi abavubuka katuture okay tulise kino katwaniriza wa polisi bambi katukomo justice katuture webale kwa kutiriza ndera katu munene katukwataga nawo siyara wowo olungamyamu abantu ebyo byakyamaanyi butumanyi era tugenda kubimaliriza katwaniriza omuntu wa polisi agenda omumaaso era ogenda kwogera siyara wowo batuse owayi mukakane yes musale pressure bagenda kuyamba tuli wakati ya kibuga agati batuuse ne first place njagala kuwebaza kitundu kino olwa lukiiko kino kusooka yesere tubadde gundi saidi ya Kaleerwe naye tubadde tulisonga ya batuuse mbadde saba owayi bano babaana owayi basebo muwulise ensonga zino songa eno agenda kuyamba mmwe akola meeting awo sebo jangu tule wano mukulu jangu tule wano agati yesere tubadde ne mukulu DPC tubadde Kaleerwe naye ensonga emu saawa zino tulina DPC naye is a open man akyali mwana muto ategeera badde nsaba siri wano ku mistake I've been sent by DPC
imwagala kakakasa tubadde na mwami Richard officier because chairperson ya kitundu kino yagenze police n'asaba ki DPC batuule ensonga eno. So saagala bantu bagambe n'ebisonga ebyo ya chairperson yokka kikwatagana naki nakimwanyi anawanda genamba. So badensaba tutunule kitabu kino sawa zino Luganda yange. I need someone to translate this so that people they should understand. Okay, good. Come on. Now, mine is going to be very brief and simple. Richard, hold it. So, oyo mwami akwatagana na police wacha ate wayagala kumenya amateeka. It's okay. Now, wali buzibu pesa sikwe onayindie ujesa sore ndie bidana maneno bwana ndio ni kwani kwa bagomba kona tunabe kitabu kino batuyise muwalize kino ya president nyini yawandika teka mupya yataka so njagala muwulise kitabu kigamba ki kikwatagana ki ani ali kusobi. Now this is land art, the new one which is currently. Let us go straight away to ownership, land ownership. Takagamba ki, how do you own a land? Then we go to these people. Bantu bano babade batunda takero. Babade bayina buyisa or babade tabayina buyisa kutunda takero. This is a new land act to submit to away. Whether bantu bano are they right to sell this land of Chimwai? Okay? To get in for that. Politics is killing you people. Mukakane, mumanye kitabu agamba ki, ani ali kusobi. Then now mutandikirawo. Now, how do we acquire land? Takeno tulinya sawo zino. Takeno tutya. Oh, funa tutya. Then after that, when you have known how you get a land, how do you sell it, or how do you give out to someone else? Sawasino, bagamba kagonsa, kansala, alichiwandika ya kutunda takeri. Chairman was here, he's also one of what? The one who signed the this land is sold. Chairman LC2, he's part of what? The Kavuyo. Yes. So now, to the next chapter, Uganda, this is a good land arts. Gambachi. These people, the three people, were they in capacity to sell this land, or they were not in position to sell the land? Kumanye, also no one in our concert, they have a concert. Kusawasino is not the one. Now, Kanguburi the Chidara, court, I against the court, Natura Nauriza. Court is like a card and a game. What's playing mother? That's what is in court. But then Sawa, we don't you to father Takayachi wine, Mumpe. That's what the busy young army. I got to rejoice in Chiquata Takeo. Mulabian ware Nina details. And together Kura Chico. Then I need people to be full. Let together rich sound. See one. To what then joke and airway. All the department you wanted a Papa Deo. They were full. We are going to bring the DPC, the OCCID, the OC land
chikwatagana n'ettaka. And all other detectives, we need the landlords and the tenants to be present on that day. If you know omanyi that waina bizibu chikuruma that day, don't fail to come. You're free to ask any question and prepare your questions in a smart way. So ngere tigere gugwa. Isaba batuse mukakane. And remove this thing on politics. Tulisawa zino kuweleza kwanga siguruwana. Ani akubaka karuru kati. Ani asaba karuru. Tawali. Now, why do we fight? Turuwana kuchi. Kutaka schedule. Ne, how did you get this land? For example, Ori Mama Hazard. Over this street. Answer me. It's just a good question. Which district you're from? Which district? Where? Whatever. Mama Hazard. Where? Which means you kids now for worrying. At Warawa? They want to live on the Yakuya there. They watch Maka before the what is wrong at whether to pass any river deep blue? What you have a child, that way Yafa. Dena takanasigara. There is ours, but you are passing a Bibiati, Yatawao. Nae, Bari, never was a Bibiata, never blame. Indeed, Katina, whatever Mubanso move, Yadamira, Taylor of Fagudi, Propatia Article. Barina Magamba, if this thing is failure, who are you? So now, Musaba Wari, Bilibino, together with Marisa, to Kirise. Now, in brief, most of time has gone. But I can ask Saba Gordon, there was one of the very good teacher, man. Go straight to this school. There are only 4 things in land. No, it is a key thing. Ofuna takaweri, ye ofuna tutia. Tunda tutia. Stage. Yes, they go in brief. Land ownership. Land ownership, what is that? That's land. How do you own land? Or in a taka, how did you get it? Yeah, there are 4 things. Subject to Article 237. Just go straight. Land ownership. There are 4 things to own or to acquire a land. There are 4. You read those ones. 1. Customary land. Yes, that's one thing. Where to acquire land, that thing you must know whether you got it in the customer. Customer means what? Why don't you career? What does customer means? Eh? Yes. So kusikira wa taka. So na chora tumanye murangira. Takeno bingira takeno. Yasikira yaja nagura nakorechi tumanye. Eh? Okay. Freehold. Freehold means what? Eh? Tokuba career just you know the things. These are things that get kuyamba mwe. Hello? Now, Mumayetati, this freehold means, hello? No, see what I'm vega. Katina, Origuana Namakonsa, Bagonsa in brief and Guguride, Utakeno, if together with certificate. Bagonsa, ask for Gonsa. Taina Muiza, Mutunda Chibanga Joe, for your information. As ye person, Ariao, Kwasaganya, Nesi Kutunda. Taka, how do you own a land? Land, it is through. Now, for example, assuming Taka Yamada Tata or Sikira. After Sikira, or you're going to the Bakua, only day. They never ask a person, Ani. Akaka sene pagonsa yatunda nyumba ye o takaye.
oyine document ani no barua zero barua kagenda kutaasa now barua angugulire zero ogamba barua kati angugulire zero oye shati ugula shati ogenda nosasula sente nofuna shati sikekyo kati akonsa tasobola naja nanambula wano wenulumana. Okay, now let me give you an example. Ufuna certificate. Now ufuna certificate. Akwe example. Now, so, I'm summarizing it this way. I'm going to summarize it this way. One, what you get a kora? We end up Sawa, Burumudaina Zibu. Awandike Lingaye, Nachi person Yachiman. Two, we end up Sawa, all documents. Mumpe. Three, yenda kusaba appointment ya meeting ya kitako tukigenda kutula di in a short time. Say that then lastly tugenda kusoma ti barua eno tugenda kusoma. It is going to be the last item. Yes, yenda kusaba mumba documents. Documents first. Because documents, you know, again, we are on way. Again, we are some way. Yeah? What documents? Yeah? Right. Yes. I was also at the MPC office. Yeah? But what I understand, these documents are ours. And the police is not their court. It's going to be our court. Okay, we'll research you. Mutaka yayogedde. Let me respond Agati bagasaba batuuze akimanyi bagasaba wana sipoti muwulize kino wano sipoti. Like this, let these people ask, they want you to make this to stop the noise of these people. What they want you to read for them this document of Councillor Bakonza, which he wrote. Only that. Okay.
Banafe muwulirize. Mbade sala. Tugenda kusoma baluwa. Naye mbade sala bantu bakakale. Bakakale. Tugenda kusoma baluwa. Baluwa muwulirize kino. Basomye bantu bameka bali basatu endagaano. So you be very keen about that. No, bantu bano bagamba bantu basatu batunda kitundu kino. Naye tulina muntu omu ansala. Now, mbere nsaba tugenda kusoma paadi ye. Then paadi y'abantu babiri. By J also, because they have their own right. The only reason, yeah, but that's the sound. Yes, as yeah. Okay. What do you say? Yeah, what do you say? Which one you want to take a stamp for your Omuntu yenna ataagala kiwandiiko kino kisomebwe alina ebyala byagoba. Kyembadde nsaba tubakkane nsome ekiwandiiko kino. Kintu kimu kino mu ddiiro. Era kyensaba tubakkane mutwale obuzibu bwammwe tekigenda kulaba nakikaki. Muze ekiwandiiko. Naye nze bamukakkane kubanga tuli wano okugonjoola nsonga. Atukakkane. Wakuba lwaki njagala esseewo yinza okusoma lwaki abakozi asomere bakibeera kifuula n'engeri.